amayinja gonna natambudde nago bwekiri manyi paaka ekulaga abantu ab'enjawulo ate wano nze we nategeera nti mbutuufu n'ebisulo babiwa ekitiibwa embwa osanga bagireze ng'omwana nnyo ono embwa bagirespectinga n'okusinga omusajja mbwa ne kapa biri waggulu wa musajja mwene ensi omusajja wajjumire singa omusajja omwana yasooka omwana yasooka wano nekuddako omukyala nekuddako kapa n'embwa awo then omusajja n'akola ki nagisanga ku train yagaana okufuluma nagyegayirira nagamba nagisitulamu maada munsonyiwa okitegeera bagirespectingira ddala era wano n'okwata ku mbwa y'omuntu omanya kaweddemu ate olala netusanga edduuka nga liriko embwa tezikkirizibwa neŋŋamba ndowooza abasajja tebakkiriza nti bakyala bagamba abasajja mbwa banaisanyusa nnyo okuba nga ompadde akadde nange neyanziza tebadde mwangu kufuna bati mukama mulungi nnyo welcome to yet another edition of Share with RKB. So today with me is Saabalongo kankuyitengera bwe nkiraba omukungu Saabalongo Beeka Kiyenje era nga twali ku Badges Park wekitudde olunaku olwaleero era nga ono yatandikawo kyebayita Uganda Culture Fusion Gala. Yes. Ate era nga y'omu kubakolera ku radio kuli 75 Derby Radio. Exactly. So nianza nyoso okumpana. Nange nsanyusa okusinkana nnyabo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avina mpulira bulungi nnyo okusanga omuntu nga ayambadde ekitiibwa kye ky'eddiini, for example ng'abasiraamu, because omuntu omulala n'akakofiira ku mutwe wala bakambala ku nyuma wala bakambala nga kaddiini ako kaddiini. Yes. How is it like okubeera eno nga osinza eddiini ekiyisiraamu ate nga ffe tukuze tumanyi nti Bungereza yabakatugayo kristaayo? Yes. Is it easy for you? Manyi kyangu nnyo kubanga mwene ensi ekintu ensi eno kyerina nti barespectinga buli omu okitegeera buli omu arespectingibwa wano nga bw'oli ki oba wayagala kweyita mbwa bajja kutwalirawo nti no goli ki olimba oba oyagala kweyita kapa oyagala kweyita kyoyagala okweyita bakikola so kakati kuba nti tuli basiraamu bandi musiraamu si kizibu okupracticinga obusiraamu bw'omwene ensi emizikiti giri buli wamu era osobola wano tosobola bbulwa muzikiti buli wamu buli koona mu UK waliwo omuzikiti era osobola okugenda n'oba ng'osaala era buli omu aba amanyi nti noono musiraamu era buli omu akurespectingira gy'oli so tekiri mbuzibu yadde obviously edda okutuuka wano we tuli wabaddewo jani nti edda obviously ebyedda byali mu racism byali mu kiteka kati bukyalimu bwe batyo naye babutono era bakakweka kali kwegamba kali oba nkiyite ntya nti kabeeramu naye bakakola nga tosobola kukategeera oba gwe bw'okategeera kikulumira eyo nti akuba ndi musiraamu ogwo mulimu tebajja gumpa okiwulira n'okitegeera nti wakuba ndi musiraamu oba wakuba ndi muddugavu nti wano siyitawo naye era nga tebakikulaze nti bakikugambye naye eri nga kiyiseemu mpolampola kubanga ogera n'olaba nti osanga companies ez'abaddugavu ng'akigulawo ku reception ojja kusangawo muzungu nemuuza lwaki kubanga nakasanga companies ngezi but ku reception nga kubeerako muzungu bakiteekawo okulaga nti no tuwelcaminga buli omu balaga nti wate bantu bamanyi naffe abaddugavu oluusi bwe tulaba mu muzungu turespectinga mu abazungu than ffe ourselves nga ffe abaddugavu tetweyagala naye olabe ng'ebiri South Africa ebintu bwe bityo tikati ffe abaddugavu oba lwaki tulwawo nnyo okweyagala ngate ffe tulina okukolaba bayindi omuyindi actually bakirina abanigeria omunigeria oba munaggana bwasanga munne batandikira nze kuza bemanyidde emyaka n'emyaka naye kati ffe for example ng'abannayuganda oluusi tubeera wali abantu babeeranga edda nga bawulira omunnayuganda tayagala kumanya bawulira omunnayuganda ng'akyusa gamba olw'embeera eyaliwo edda abantu baloopanga bannaabwe wano ng'ono talina mpapula ne bakubira mu office n'aloopa mbono talina mpapula ono biki so kati love nga ffe abaddugavu eri hard okusobola okulaba nti no tweyagala tulimu nnyo wampulungusi oba mulungu nnyo obuntu bwe butyo tulinamu obusajjasajja bwe kiri bwoza nti omuntu alina ekintu kyakola olinza osanga oli namuwala naye nga talina nsonga lwaki so
self love ng'abaddugavu ekyabulamuko ate nga tukyetaaga ng'abaana b'enda ya Nnambi okitegeera nosanga ng'abaana b'enda ya Nnambi ate bejjiddeyo ebiso webale nnyo ng'ate tulina ku mawanga buli omu eno yeetaaga munne buli omu yandibadde family member wa munne naye wesanga nti twewalana tulinamu obusakasajja ku mutima obutubwe butyo naye nga singa ffenna tukwatira wamu era kikyatutegesa neyo culture fusion galukula nti ffenna singa tusobola okujja ne tubeera wamu amaanyi gaba mangi era nga tujyogerako eyo Uganda culture fusion gala tujogerako omuntu yabadde abuuza omwami Beka Kingi yani osobola okweyogerako mu bigambo ebitonotono who is Mr. Beka? Amannya Beka Kingi nga neddira ndiga Ssaalongo Ssaabalongo byonna Ssaabalongo kijja kitya bwekiruma ajja kuba bulungi baana basatu omulundi gumu okitegeera Mukama agabanga bw'ayagadde okitegeera kuba nange nali sirina bwe nali ndabyeko azadde basatu omulundi gumu nasobola kulaba nze kennyini so ne tuba nga tukola ki nga tukitambuliza bwe tutyo naye Ssaabalongo Beka Kingi mukungu wa Ssaabasajja ku lukiiko lwa Ssaabasajja wano mu Bungereza ndi ku lukiiko olusunguza nze nkunga abavubuka wano mu Bungereza ne Ireland nyabo era tulina 75W radio nga ndi co-founder era presenter ku 75W radio nga tera ndi former president wa Ugandan Muslim community mu UK so nga ndi former president w'aba youth mu Uganda Muslim community in the UK so yankola nnyo ebintu by'abavubuka ebintu byonna bibanga bikola ki bikwatagana n'abavubuka era kwekutana era founder wa Uganda Culture Fusion Gala. Kati Uganda Culture Fusion Gala etandika etya kye kizaala? Kakati omanyi mu myaka 6 egiwedde ya 6 bannayuganda bangi bayiise mwene ensi nga bazze okola health work bazze okola emirimu egy'enjawulo naye bannayuganda mu kujja wano babasuubiza emirimu babasuubiza kino ne babasuubiza kiri ani abasuubiza abantu companies zaggulawo kubanga mu covid abantu bafa bangi okitegedde kati ne batandikawo business okusobola okujja okulaba nti no bajjanjaba abantu health care ne banga bajagala okugyongeramu abantu kati ne banoonya ba health care workers okuva wa abroad sana Uganda yokka mu nsi ez'enjawulo so kati mu kujja bannayuganda bangi bazze wano kakati challenge webadde nti bangi bazze wano naye tebalina family members wano bangi bazze wano naye tebalina family member yadde n'omu wano family member bw'omwetaaza ki ng'oli ku mawanga buli omu yeetaaga munne kubanga ebizibu ebiri wano jjukira wajja wano tomanyi wakugenda olaba tubadde tuvuga naye ng'olaba eno obula tomanyi ate wanyi kimu kifaanagana ate omanyi ensi omulembe gwe tulimu kati kiri kwani gw'omanyi okitegedde omulembe gwe tulimu kati kiri kwani gw'omanyi oba tolina connections obuzibu bugenda kuba bungi nnyo ate n'olulimi oluzungu lulala nnyimuko nnyo oluzungu kugamba otuuka n'obanga buli omu yeetaaga munne kati bw'otuuka wano eno ensi teringa nze najja wano nga omanyi waliwo kufiimu ya Home Alone kati bwe najja wano naye manyira kujja mu nnyumba bwetyo nti tugenda kujja bisenge 8 garaji 2 mulina manju ne mu maaso biki bwe bityo compound bikimanyi bye tukola ki naye twajja ku council flats ezo zoolabye so bwe twatuukira nga mama wange yali wano so najja kusanga mama wange yandeeta wano kati bwenzija wano obviously akem nenzija tumujoining ne tubeera wano naye kati kwegamba bw'ojja mwene ensi kibuzo ky'ombuuzizza nti lwaki weetaaga family member weetaaga omuntu akukwata ku mukono akulage wano bwe wati bw'otakifuna eno ensi ogiraba eri very lonely buli omu afuluma ewaka nga alina essaawa afuluma alina w'alaga alina kyagenda okukola ku sipiidi kwegamba oba tofunye muntu akwata ku mukono wano it can be quite lonely nze omuntu gwe mbeera naye nyinza okugamba nti muwiiki mulabamu emirundi 2 okitegedde ate gye emirundi 2 gye mulabyemu ogumu yali oba yali bank holiday nze nkwaddako olwabeera off nti naye okuyitamu agenda akomawo gw'ogenda okudda nga bayeebase ate oba weebaka ye nga zuukusa afuluma basikale mweyisa olenga mashini wano bagikola eringa mukikati bw'obeera e Uganda teri yatukubuulira tobimanya gwoba ojje wano omanyi obulamu buwedde naye n'otuuka wano
olina okubeera wano ne bakusosola n'otuka wano olina okugula oluusi tolinamu ssente tomanyi biki byolina okugula tomanyi kiki olina kukola buli kimu kya bwereere okitegeera so kakati bw'oba tolina muntu akwata ku mukono kulaga wano ikola bwoti wano tuyitawo bwetuti wano tukola bwetuti wano bwetuti obulamu bubeera lonely nnyo ate abantu kuno tulina ekibeera abantu kuno abantu mu Bungereza tulina ekibeera kye tulina omanyi abazungu bali kwegamba omuzungu afa ku bulamu bwe okitegedde buli omu bwafa ku bimukwatako afa ku mudaala gwe kanaffe ojja wano nga buli omu ali ku mudaala gwe kati nga gwateekako omulala ebeera badeni y'amaanyi nnyo okitegeera so kati oba nga bwe weesobola ati waletiyo okoma kati ng'ofunayo omuntu omulala mmanya nti awo ebintu byeyongeddeko amazzi masannyalaze emmere bikiri ddala so kati buli omu aba yeetaaga omuntu asobola omuyamba omulaga nga bw'onaatuuka ewantu oba oyagala omuntu akulage nti akulage ku bukodyo wano surviving otya kubanga ensi si nnyangu eno nga bw'ogirowooza nga abantu bwe bagirowooza so that's why buli omu aba yeetaaga family member kati oli obutaba na family member kati culture fusion okugitandika nalaba nti nina omuwala gwe nasanga ku bus stop nga yeesazeeko n'enviiri nga yeekyayi naye nga ali depressed obulamu si bwe yali asuubira emirimu gye bamusuubiza tegiriiwo buli kimu kye obulamu bwe yajja si bwe yakola ki si bwe yalaba kaakati ngenda okulaba nti bannayuganda bangi bali wano nga tulina communities eziwano ezisobola okubayamba katwagala tufusinge communities zino zonna zijje zibeere bumu singa ffenna twegatta ne tubeera bumu ne tubeera n'akantu akatugatta ne tunetworkinga kiba kisobola okutuyamba bannaffe bano abapya abazze basobole okufuna emikwano bafune communities ze bajjamu okusobola okukola nti no zikola ki zibayamba kati olaba nti oli mukungu wa Ssaabasajja Kabaka okubanga oyogedde ku bannayuganda amawanga mangi nga wa munnayuganda because Uganda erimu amawanga agasoba mu 5 so kakati bw'ogamba nti ffenna tufusinge tubeere bumu ate ng'oli mukungu wa Ssaabasajja mbali ndozo ogenda kutunuulira baganda bokka nedda kubanga ne Ssaabasajja Kabaka oba bugambo bw'aba asaavinga tasaavinga baganda bokka asaavinga bannayuganda bonna era omuntu bw'osanga ne mu Buganda region mulimu abantu abava mu mawanga ag'enjawulo abava mu nsi ez'enjawulo so naffe ng'abantu tulina okweggyako akantu kali nti omanyi muno mu Bungereza oba ne Uganda omuntu bw'abanga wa ddiini yanjawulo wa ggwanga lyanjawulo emboozi tegenda wa nimbye wano ne Uganda emboozi era okyobola waliwo yaŋŋamba nti a good Muganda is a dead one waliwo saying eyo bwetyo ate nolaba nti naffe abaganda nabo balina bye basasulamu ng'olaba tebaagala kukolagana n'abantu wisanga atali okitegeera tulina omuntu owetyo bwe tukola naye nga singa tubwejjamu ne ffenna ne tweyisa bumu ne tubeera bumu ne tufunayo ebintu ebitugatta bitutreasuringa kubanga as much as we are different naye ate ebitugatta biki bingi nnyo naye tetubifaako and I like that because waliwo n'eddiini ezimu ezigamba nti tetujja kukolagana naye oyo mukafiiri so nga kirengera ekikujjamu newezzaako emabega but wano bamusazeewo nti buli muntu ali welcome then that is so good kiba kirungi nnyo naddala bannayuganda challenges ki z'osanze naddala mu kugatta abantu kubanga ngera bwe tutandisiri waggulu nga twogera tuli kasa yamanyanga nti oyo munnayuganda lumu nga yeeyo kyakasiko bwekiri olaba kosembeyo okwogera nti abantu ffe tegesembeyo commentinga kuti abantu okugatta abantu kizibu nnyo oli naagira olwo yaŋŋamba lwaki tobikoze mu Buganda olwakuba ndi mukungu bwa Ssaabasajja lwaki tobikoze mu Buganda n'otuka oli n'akugamba lwaki kwegamba ng'olaba comments abantu ze bakola ebintu bye bakola ng'olaba nti mu butuufu totusombera abantu tebayambika era waliwo yambuza kugamba onaatugatta otya nga tetuli bangu onaatugatta otya okitegedde so kati ye challenge awo weeri netubanga okwegamba naye nga challenge mwenjifunye oluusi oposting waliwo napostinga video ey'omuntu ayogera Olunyarwanda ku group nga y'Abaganda oli nagamba is this Uganda nde oba Banyarwanda dde amisoro oba Banyankoledde kati oli n'ogamba ojja ompostinga bu video aboogera Oluzungu aboogera Oluganda napostinga eyako Abanyarwanda oli nala so nolaba nti tulinamu obuntu obwo bwe tulina okulwanisa so n'okulaba nti abantu abamu ne challenge ebaddemu abantu basasula last minute ekintu kyagejja okusinziira bwe twali tukirowooza ti ku beginning abantu balabanga payment none ngamba bannange kino ekintu kinaavaayo ffenna tweraliikiridde ffenna tugamba ki ekigenda mu maaso kyekikola ki naye ogenda otuuka ku last minute ne bayiika
tugana olaba nti bakiba kyembrace ku last minute ogwo omuzemo agujja n'ewaffe ne muguleete wano weeguli kubanga abantu bannayuganda baganya okukola ebintu ku last minute mukyuse endaga muntu bajja ku last minute mujasaringa sim cards ku last minute musasula kino last minute neeno wano weekiri naye singa abantu batuyamuko ne baregistering ku events zonna eziriwo singa mu registering amangu ne mufuna amangu n'omanya kuba bomanya ojja kgenda yes wabeerawo abamu enda kulaba shift waki naye kubanga abantu kasita bajja olaba nti nno musobola otegeka ekintu nekisinga nawo kubanga mubamanyi musubira abantu 10 musubira abantu 5 ne mubategekera buli omu n'aba nga ali catered for naye kati abantu bayika ku last minute oluusi challenge ibeera y'amaanyi okubategekera olaba nti nekibeera overwhelming bemubadde musuubira ate si bwe bali naye kwegamba twebaza nti at least buli omu eno kibadde ye beginning buli omu aba akitya agamba kiki kino kye tugenda muteri akimanyi tugenda kubeera ne bano tugenda kubeera ne bali kati nze mbere n'abanyankole mbere n'abakiga mbere n'abateesi buli omu naye it was nice okulaba nti abantu buli omu yonna abantu bavuddeyo abantu bambadde culture wear zaabwe bambadde bulungi kuba kiyamba n'abaana baffe wano okumanya the different cultures we have. Ne bamanya nti we have a rich culture ng'abana Uganda. It is very rich. Engoye zaffe tosobola zisanga mu nsi ndala yonna. Yes, West Africa bonna bambala kyekimu. Naye ate bw'otuuka waffe Uganda nti olaba buli tribe erina engeri gyeyambalamu buli omu n'aba nga ffenna tulina engeri gye tunyonka. Once all this comes together, it brings a lot of things ebisobola okuba nga bituyamba okufeeza naffe ng'abantu. Ogedde ku kintu ky'okusasula last minute nenkwamu akafaananyi wano mukwano kubanga Ebungereza siga tujja kwangwa mangu gati dduka linnya boda awo dduka oleete wala ebifi by'ennyama dduka oleete enkoko oleete enkota y'ettooke kati okuddamu okufuna ebintu ebyo okuddamu okufumba kiba kizibu tuuka emmere era twafuna challenge y'emmere by the way one of olaba nti challenges bafumbira chips because of Uganda culture tosobola kweta burgers tosobola kweta bintu era nga bivude mu biwaffe emmere yewaffe era ne feedback abantu twebaza abantu bonna bonna abajja era ne feedback tuzaagala ebyagenda obulungi ebyagenda obubi okusingira ddala tubyagala so that next time tusobola okulaba nti nno tukola ki tubikyusa tubitereeza we do better. So oli open oba bibi tubyagala byonna okubiwuliriza gwe guno gwasoose omulundi ogwasoose naye netufuna enamba mpitirivu nnyo abantu babadde bayitirivu nnyo nga wakatandike so naye nga te challenges ntono nnyo ku birungi ebyabaddemu a lot of things went well ebintu byagenze bulungi bingi ebitono nnyo ebitagenze bulungi ngate just biterezebwa biterezebwa mangu era next time tugenda kumanya how ngeri gye tujja okyandolinga ekyo gye tusobola okulaba nti tujja kubanga tukyandolinga tusigiremu ekifaananyi kino ng'ogyeko okujjako okukumaakuma abantu tono okufunidde muzadde we kati ofuuse muzadde wa munno you are your brother's keeper kiki ekirala ekyotunuulidde mu Uganda culture infusion kitutunuulidde mu ekyo naddala abaana abato tulina okuba abaana abato tuba welcoming kati abaana abato bano nga kinakikonyeko emabega bwe balaba kubanga wano osobola okusanga omwana n'omugamba akubulirayo tribes 4 ng'oggyeko Abaganda kizibu era buli muzadde ali wano nkuwadde challenge genda obuuze abaana bo tribes 4 oba 5 azikuneemingire ng'oggyeko Abaganda kubanga Abaganda kiraimingira mu Uganda kyangu kyakola ki okuba nti bakiwulirako naye mubuuze apart from Baganda name me 4 tribes oba apart from tribe yo gy'oli oba oli mu kyoli mugamba apart from Acholi name me 4 tribes apart from Banyankole ng'oba oli Munyankole whichever tribe apart from your tribe mubuuze mpulirayo tribes endala 5 ojja kusanga nti abaana tebakola naye kati abaana batamanya bikwata byewaffe bikwatagana nawaffe banajja batya okuzimba Uganda okitegedde kuba tulina baaga za bintu bino bwe bajja okukola ki okusobola okulaba nti no bazimba Uganda n'okwagala okudda ewaabwe ng'awulira alina gy'abelonginga ng'agamba ti eno culture ndala neyaffe endala basobola okulaba nti no bakola ki bajja okusobola okulaba nti no bakola ki basobola okuba nga bagizimba. Ugandan culture etegeeza ki mu bulamu bwe mu bulamu bwo nga ggwe Ugandan culture omanyi bwe tubeera eno ku mawanga identity naddala omuvubuka gwanajja wano ndi muto ng'ojja ng'okula identity nzibu yakuuma nzibu nnyo tubeera overpowered ne tribes endala oba ne cultures endala n'abantu abava mu Nigeria fedda nga tuli bato wano abantu bayitanga ba Jamaica nga tuli bato nga abantu bayita ba Jamaica era olaba nti bwe weyita omu Jamaica obeera cool so nga buli omu yeyita mu Jamaica naye kati fast forward kati
Africans very proud okulaba nti the Africans kanafa Uganda tulina okubeera proud nti tuli ki bana Uganda nti buli wobeera everyone should know nti omuna Uganda waali nobanga baana basobola okubanga bakola kinga bakimanya tugenda kuyamba abaana okusobola nti ndi muna Uganda I'm proud you know abana Uganda no tushowcasing abana Uganda biti bye bakola you know kubanga olaba nti bana Uganda wano bakoze ebintu bingi nnyo naye abantu basinga tebabimanyi and we don't get to show that enough kakati wano tuwa abantu opportunity okusobola okujja ku networking okwogera tusobola okulaba nti buli omu amanya munne ki kyakola tusobola okulaba nti tweyongera okuba nti tukola ki tuyambagana mugenda kujja mutya obumulumulu obwo nga butusoogeddera tujja kuba gye tukoma okuba nga tweyongera okwenyigiramu mu byogwo okutaagaliza okwenkola butya kubanga kasita tulaba nti nno ne tuleeta communities ez'enjawulo buli omu ajja kufuna kyayiga ku munne kubanga oba omuntu tomumanyi oba ogamba bano oba olina picture gy'olina ku muntu naye the moment you start having a conversation mugamba Banyankole nno si babi nnyo nno sibe mugamba Baganda nno kangeze ku mmere yaabwe you know olye kalo actually this is nice you know you start appreciating the differences that we have you know and then embracing our similarities into embracing nti okuba nti ffenna tuli bana Uganda kiba kiyongera okuba nga tukola ki nekitukwasaganya bulungi olunaku last week on my Friday twagendako mu kapabo nkali mu bannayuganda bangi nnyo naye si n'abalanga beegattagattamu abaddugavu abalimu naye oli n'agamba nti nze nkyaganye nwanyisa omutima gungamba nkwaneyo ku muzungu neŋŋanye njagala okulaba nti abaana bange mbazaayo eka tiwaki nemba sifunye mu Uganda waki nembeera ku mpimpi kati ne Kenya nti newenkuba enduulu e Kenya bampulira ekyo kyankubye wala naye nga mulaba omuntu alwanyisa omutima because oluusi omutima tegubuuza lwaki gwagadde omuntu but messaging eno okkaanya nayo kunze ng'omuntu ndaba njagala muntu kuba Uganda nti kuba nti buli kyokola kyonna kiri ku Uganda buli kyokola kyonna kiri ku Uganda no matter the tribe no matter what so long as oli mu Uganda so tulina kuba nga tu building a Uganda tuzimba Uganda twasaganya Uganda yes tumanyi yes amawanga banasobola okubeera nago naye mainly Uganda oba Muteesa oba Mukiga oba Muruwo oba Munyankole oba Muki so long as you're connected awanzi wenkola ki kubanga ndaba singa tukwatagana ffenna kubanga omanyi bwe tubanga ffenna tuva mu nsi y'emu ne biba bintu bisobaganye omanya nti nno at least njagenda Embarara njagenda Eggulu njagenda osigadde mu Uganda nja kufuna omuntu asobola okuba nga akola ki obanga olina omukyala ng'empewo zimutawaanya ojja kumanya omutwalako kasubyaawo naba ng'akola ki ajja kutereera olaba mwami Kiyingi between me and you waliwo amawanga agamu ge tulina mu Uganda saagala kubeera nnyo nga sula mu mawanga naye nga go naturally abamu balina amaanyi mangi bali aggressive nga baba ayogera abanga ayomba waliwo n'abalala bo nga tebawulira ne bw'omugamba agamba tukamisa wa 10 za 11 za njo okujja tombuulira ye bwatyo bwali so do you think muyinza okufuna engeri embeera gye mukyusaamu eyo ne mukitujamu ne mu mutwe because yinza okuba nga stereotyping gye tulimu eyo oba nti era omuntu olina omulekerayo nga gyali ne mudiringa naye ng'omanyi nti oyo yeeyo tribe gye bwekyo bweri omanyi kasita omanyi buli ggwanga kiva ku kulitegeera n'omanyi nti bano bwe bati bano bali bwe bati ate oluusi kyolaba nga aggressiveness yinza okuba nga teri aggressiveness nga bo just bakola ki that is their nature bwe batyo that's how they express themselves oba bwatyo bwe yakula osega ng'ojjamu manyire bwoti ate ogenda okulaba nga ate muntu mulungi yasinga ne bano boolaba bano bali fake apretendinga mbu smilinga ng'abazungu abazungu asmilinga n'akuyitako bwati nga smile naye waba yakuyitako bwati nga smile ekyuka okitegeera ajinyigamu katono bwati nawulooza anjagala naye nga ye yazzeeyo dda ali ku birala how have you like tukoze ya Uganda cultural infusion gala how like ogikoze otyo gyinfusinga mu family yo mu family kugamba family yabaddewo babaddewo nti olaba nti nabo bakyagala bambi bana abantu abaana bo bakyagala okulaba nti nno bakyagala okulaba nti nno kubanga abaana bange boogera Oluganda nti era mbameka okulaba nti nno bawuliriza bulungi aba balutegeera so beka okulaba nti at least they are proud ekyebugagga kyoyinza okuwa abaana bo kwayigiza lulimi identity you know olaba abayindi nti omuyindi buli wabeera olulimi abaana osanga kana akayindi kato naye nga kakuba olulimi lwabwe proper fluent you know naye ffe tuuka mbu abaana tubayita kabe mu China n'aba China okitegeera
bonna olaba nti bapolishi n'abapolishi bajjudde olaba ne boogera ennimi naffe Abannayuganda tukyali mu wiiki mu eyo embeera nti olulimi lwaffe tetulwembrace tuswaza tulusa kiki ekisinga obulungi aye no siwano wokka mwami Kingi even back home omwana omusanga waka Abaganda bombi abazadde naye nga waka boogera Luzungu nekikuta oba olukwata abaana nange bwegenda Uganda osanga abaana nga teboogera Luganda bwegenda mu Luganda boogera mu Luzungu bwegenda mu Luganda boogera mu Luzungu kakati onazimba otya Uganda nga tumwogera Luzungu okitegeera nate batugirira ne bamanyi twasomanga Uganda batubanga kiboko batwambaza ebikutiya ne bakwambaza eggumba ebintu bina byatu affectinga. I know all those things affected us. Fena tuli ba victims because abaana baffe abasinga oyogera sente soso agimala nga teri mu Luzungu kanga n'omuzadde nawe nga bw'otyo tosobola kwagala Uganda tosobola gizimba you cannot bw'oba tomanyi lulimi tosobola identity kintu kikulu nnyo awaka gwe muba mu Luganda challenges ezo zibeawo kuba katujukire omwana sichwa nti sokweya naye 24/7 abaana basoma for example time bajimala ku somero time bajimala ku somero Oluzungu olungi omwana tutuke kisana omuconfusinga omwana omuto olaba omwana omuto nga tanaweza na almost myaka 5 omwana omuto oba musango osongeza buli kimu ky'omuyigiriza omwana akikwata abaana bakikola kibasobola kubanga bakikola ki bakitekinga on buli kimu ky'obagamba basobola kikola bulungi nnyo buli kimu buli kimu abaana bakiyiga bakitambuza bulungi is calling okay genda bayambe genda wahilwa ola bamanyi Oluganda zibana kya newunyisiza nnyo bategeera bulungi nnyo nange weebale nnyo okay nga buli mukungu wa Ssaabasajja ajja kuba proud of you kubanga okikumye bulungi. How do you even balance fatherhood nabino obuvunanyizibwa bwolina obungi bwe butyo olina Uganda Culture Fusion Gala okola ku radio ya Ssaabasajja Kabaka okwasaganya abavubuka obadde president w'abasiraamu eno oli taata ate oli mwami ekisinga obukulu ate era oli ggwe bino byonna obikwasaganya otya naddala obwataata nga tuli mu mwezi gw'abataata omanyi okuba taata si kyangu kubanga nga taata olina okuprovidinga olina obuvunanyizibwa bungi nnyo nga taata at the same time olina okuyiiya ate nze ng'omuntu nalaba nti calling yange eri mu kuyamba bantu nyumirwa nnyo okuba nti nga nyamba omuntu okitegeera so nembanga maybe that's why gundi zino zinabere ate ne jjajja wange naye yali asavinga mu Buganda okitegeera kakati nakula naye mulaba asavinga so nange muri maybe that's why nange nafuna calling esobola okubeera nti no nange ngenda mu line eyo nembanga nyamba abantu tulaba tukola kino nakiri so kati kwegamba si byangu it's not easy kuba ne family nayo yetaaga time you know at the same time ne community nayo yetaaga time you know at the same time community erimu ne challenges zaamu ezijjiramu okitegeera so kati si byangu naye you just have to find ways of how you can balance kuba byonna oba olina vision gy'olina ng'olina kuba nina nze ng'omuntu olina vision genda olina ekintu kyegamba legacy gyemba njagala okuteekawo ndaba challenges gye tuba tulina wano kati for example engeri gyembeera nnyo mu by'abavubuka nti nakula wano ndi muvubuka all challenges zemba nayitamu ng'omuvubuka ate okuba nti n'abavubuka abaliwo kati challenges nyingi nnyo nabo zebakola ki zebayitamu naye ng'ate ebintu bitono nnyo bisobola okuggwa singa ffenna tusobola okukwataganira wamu nga community netusobola okubeera obumu buli omu n'akwatako akatono wano no n'akwatako wano no n'akwatako wali ne tusobola okulaba nti no tweyamba tusobola okuba nga tusupport. So legacy ki gyoyogerako gy'oyagala okulekawo sweetheart tokasuula toteekamu so legacy ki gyoyogerako gy'oyagala okulekawo? Legacy eri nti I would love someone to say nti kubanga olaba ndi kino wakuba beeka kubanga omuntu kasita oyamba omuntu nti Ruth nkuyambye omwana wange bwajja gy'oli ono omwana wa beeka straight away because of kyenakolera ojja kuba osobola okuyamba omwana. Twogere ku ba twins I mean the triplets yes how has it been for you okubanga oli taata kubanga ffe tumanyi nti omukazi asinga okuyita mu buzibu okukuza abaana naye kati ene mu nsi gye mulimu omusajja abeera hands on ku baana kati for example right now olaba nti era abaana gw'otambudde nabo niwe twegowa tuli mu kwegowa because abaana tuli nabo kibadde kitya for you baana basatu? Omanyi nze ndi special case kubanga ekintu kyenakola nti I've surrounded myself with people ekintu kyandibadde kizibu nnyo era kibeeramu ne challenges zaakyo naye nti I've surrounded myself with people with people yes thank you yes tugende maaso I've surrounded myself with people abantu kuba nti nina community gye mbeeramu
nti nina emikwano mingi ng'omuntu nina emikwano mingi gye nsobodde okulaba nti nno nsembeza nemba nga tubeera tukwatagana nti era nina mikwano gyange waliwo omukwano gwange omu bamuyita Farida but for example omukyala bamutwala ne babeera naye for the beginning nga twakabazaala babeera ne basobola okuba nga balabalabira waliwo n'omukyala naye alina abantu be waliwo ba anti be baalina wano bamaama be abato kwegamba olaba nti tulina abantu community gye tu surroundings with tulina abantu betusobodde okulaba nti no tukaminga ne tuba nga tubeera nabo nti abantu bano ekintu ekyandibadde ekizibu twatandika okugula pampa after 1 year ti abantu batuleetera pampa baleeta engoye baleeta ebintu bingi emikwano gino gyonna gye tulina bonna ne family members okitegeera abaana bajja ne riziki okitegeera that's the right word okitegeera best ways okiwanira nti abaana bajja ne riziki nti olaba abantu baleeta ebintu ne baleeta ne batusupportinga tubayambe muki tukole tutya tukole ki ndolaba nti what could have been a milestone ekintu kyandibadde ekizibu ennyo tikyatuuka nekikola ki nekyanguwa abantu basobola okuba nga bakikola ki bakireeta ne bakitwanguyiza ate n'omukyala naye oba muzira muyite muzira oba omukyala naye muzira kubanga omukyala ali hands on ali organized waliwo omukwano gwaffe omu yagendako naye mu ddwaliro n'agamba oli mulabi mukyala wo mulabi omuntu benna buli kimu yatuuka ogenda mu ddwaliro nga buli kimu kirina okuba buli nga yeewuunya akikola atya naye nga bambi akola nnyo n'abeera ku baana ate abaana baagala nnyo ate Alejandro kugamba olaba nti omwana omu akusuula eddalo abaana abasatu omulundi gumu nga toledi olinawo n'omukulu gw'olinawo okitegeera si kyangu nnyo. Emotionally have you like mubadde mutya emotionally because kati omukyala ye mantegera kyayitamu ate ffe kitulowooza nti ffe tukitamu ffeka abakyala naye abaami ate bo baba batya n'abaami nabo bafuna obuzibu kugamba kale happy birthday birthday we yakagwa mabega kaawo so yes nga bwobadde obuuza nti challenges zibeerawo buli kimu kibeerawo ne kibanga kwegamba kizibu waliwo moments otukanga olaba nti financially obviously ebintu byeyongeramu buli kyogula olina kugula bya mirundi esatu si mulundi gumu nti kati olaba nti challenges bwezityo zibeeramu naye kwegamba buli kimu kugezaako kwebereramu kuyambagana kukwatira wamu kusobola okulaba nti no omukyala naye bambi luckily she's strong ali kwegamba amaanyi omulaba bambi agezaatebera exhausted naffe bwetukola ki naffe bwetukwatiramu ne tuyambiramu ne tukwasaganyiza wamu bwetuti kati kikiffe kye tutamanya abakyala mwe kyemuyitamu ne tulowooza ti for you you're doing okay you're well naddala nga twakazaala abaana kyemuyitamu naddala nga tukiweereza ku lunaku oba omwezi guno ogw'abataata olaba bataata nti naffe tulina laavu y'abaana naffe tulina laavu y'abaana kati otuuka n'olaba nti no sometimes bataata challenges ze bafuna abantu bayinza okuluza nti oba era kivola nti holiday wano bamaama babawa longa holiday than bataata naye ate naffe oluusi batwagala tubondinge n'omwana naye oluusi kugamba otuuka n'olaba nti challenges ezimu bataata bamu ze balina nti okula wano nga tolina taata kati nganze personally nakula wano taata taliiwo okitegeera nagenda okujja nga taata wange yafa okitegeera so kati okula nga tomanyi omuntu akula wano abavubuka abasinga ebintu tugwamu bigwe n'oyiiya n'otetenkanya kino bwekiti tomanyi bwe kitambula tomanyi bwe kigira naye n'oba nga okikola ki ng'okiyiiya buyiiya buli kimu kitambuza buli butambuza n'oba nga okikola bwotyo naye nga kwegamba challenge bweri nti oluusi tetumanya kyakukola tomanya kaliwo ebintu postnatal depression ibintu ebyo byonna ebyo teba tetukola nedda kyeŋŋamba tibama babifuna kati ffe kyetufuna titomanyi how to react tomanyi how to handle that kati nobeerawo naye ng'omusajja you have to man up bakugamba omusajja you have to man up olina okugira booti kati notuka naffe abasajja otuka oluli oba olina okugenda oyagala okukola bino oli okola bino kati tuka tukyasobola bikola kati abaana family kati weeri nawe obulamu bwo bulina okukola ki obulamu bwo buba bulina okuba nga bukola ki nga bukyuka so noba nga olina okuba nga naawe embeera yekyuka ate naawe osinga abantu abasinga basinga kubuuza maama ali atya teryabuuza ti taata abantu abasinga batono nnyo gwe taata ojja kuba bulungi bantu batono nnyo abagira ne babuuza nti no taata ali atya abantu abasinga tebakola ki tebakibuuza ekyo
okitegedde so kati osanga oluusi bamu bataata wano oluusi babazaala nolaba challenges abalala ze bagira ne baba nga bakoze eki ne baba nga babaggyeko abaana baabwe alasobola okulaba abaana kubanga olaba okuzaala awo bazaala challenges ziba nnyingi nnyo kati ogenda n'otuuka n'ogamba nkugambye leero yoleke yennyini nkugambye I love this. Olunaku luno olw'abataata mulusaanidde odduweebwa. Omanyi bantu batono nnyo abalumanyi n'oddumanya nti gye luli. Lwaki? Kubanga ffe bataata batula omanyi ensi eriwo n'ensi nga bwe nakugambye taata ali wansi waki? Wambwa. Taata ali wansi wambwa. Okitegeera taata ali wansi wambwa nti basinga ku respecting obviously bambaana. Nekuddako abakyala nekuddako embwa kapa bikiwe bityo bisolo then ffe bataata netukola kyo nti bantu batono nnyo abamanyi ne birthday z'abataata baabwe bantu batono nnyo abamanyi ne mutindo muguno omwezi gwa bataata nti waliyo Father's Day tibasobola n'okutaata tubakulireyo kino okitegeera nti ate bataata bangi bali mu makomera okitegeera so tulina challenges nyingi nnyo bataata bangi tebamanyi kyakola si nti oba tukitunulira mu ngeri oba kibwekyo naye kwegamba we learn on the job. Families nyingi nnyo bavutu bangi nnyo bakuze nga tewali bataata bantu bangi nnyo bakuze naye ne basurvivinga naye singa tweyongera okubeera omukanga tuffe tulina project gye twatandika ng'abavubuka tulina gundi gye twakola nga yabataata abavubuka tulina group gye twakola tukola nti tuyambagana bataata tumiitinga buli mwezi netusobola okumiitinga ne tulyako wamu ne tuyita ku challenges bataata ze bayitamu ne tukaabamu nga bataata ne tukuba olwali ne tugumyagumyamu ne twegumya ne tugamba gamaguma kaleko ate omanyi ndi bwenti bwekityo netubanga tukwasaganya bwetutyo tusobola okulaba nti tubeeramu ne tubusupportinga era tubeera n'olunaku lwetugira nitubeera ne bataata n'abaana netujja ne tulaba taata ne tujja n'abaana baffe ne tubeera abaana ne bazannya tubasupportinga ebintu bwe bityo bituyamba okutujjukiza responsibilities waliyo bataata boyinza osanga nga tamanyi na kumanya byalina kukola nga tamanyi nti olina okuleeta emmere ewaka taata alina okukola bwokikola kino bwekiti bintu bwe bityo nga tebakola ki tebabimanyi abantu abasinga okitegedde abantu abasinga baba tebabimanyi nga tulina okukola ki tulina okugezaako okulaba nti nno tukikwasaganya tusobole okulaba nti nno tubaawo okitegedde nga bwe tulina okukigira bwetutyo bwe tukikola bwetutyo olaba nti waliwo abaana kati nga boga nti eforamu ey'abataata naye waliwo omwana azadde nga talina maama talina taata mulenzi naye ng'akedde ku makya n'azaala omwana muli ku mawanga eno waliwo kye bayita child support omuvubuka oyo soba muyamba otya nga tuwumbawumba nga tuwumbawumba nze ng'omuntu ngeri gye nyiza omuyambamu oba okwogera naye omugumya n'osooka n'omujjukiza nti kati obulamu bukyuse okuze bw'otuukidde okuzaala obulamu bukoze eki era I remember having this conversation with one cousin wange nemugamba ebintu bikoze eki bikyuse kati kwozadde omwana obulamu kati tebukyali kuweka nti kati wayingiddewo omuntu omulala ono ali part of you oyagala tokola ki toyagala ekyo kasita osooka okikkiriza n'okikkiriza nti nno ekyo bwe kiri kati nga ne group yaffe gye tulina bansobola omuleeta najja n'atujoyininga nalaba ne bataata abalala n'ombulira ku challenges naawe ze wayitamu nga ggwe nga taata z'oba wayitamu nti bagambye oli taata kati obulamu bukyuka abadde asobola okugenda n'olaba mikwano gyo w'oyagalira tebikyaliwo. Oh, happy birthday Mama Jaja. Oba kyangana. Mami Dija mwagambe. Aya muri w'amaanyi kama mulungi well done okoze bulungi nnyo era n'omukyala nsaba naye muneebaliza omulimu gwakoze gwa maanyi balabika bulungi nnyo mutajagamba ti ANC yategekera dde abaana but I'm telling you you have to put in time okuzaala kwokka tekumala okitegeera oba olina okukola ki oba olina okuteekamu oba olina okuteekamu obudde olina okuwa abaana obudde olina abaana mu Bungereza wano abaana kibasinga okwetaaga time ekyo tukimanyi ensi yonna yonna ekyo tukimanyi oluusi tumanyi kasita ozaala n'omukwasa omukozi balina kye balidde basula bulungi bambadde ze taata ogwange guwedde naye omwana tagenda kujjukira ngoye ze wamugulira naye omwana ajja kujjukira moments z'obadde naye
timwaliko wano kino nakikola ne taata kino nakikola ate naddala abaana abaana abawala bo kyebasinga okwagala laavu ya taata omwana omuwala bw'atafuna laavu ya taata challenges z'abagenda okuyitamu ziba nyingi nnyo Muleke bayanziza nnyo olwakadde kootuwadde kankuleke abato balabika nabo bambi baagala genda kwesuubamu ate balabika nga tubalinyidde mu program thank you so much ngenda kuddamu kunoonyeeko kubanga njagala balo ebirala njagala twogereko era like you know ebaddewo mu badde president w'abasiraamu and everything ebyo byonna tubyogereko tulabe also sweetheart tubyogereko and how omuntu osobola omuyamba nga bw'ogambye nti okwekumakumu nga wakayingira mu nsi muno oyetaaga banno tujja okutandikira next time. Thank you so much. Okay. So much tubadde olunaku olwaleero atakumira mpera bankumire sigale ndi Ruth Kalibbala Bwanika Senga wa Triplets. Until next time, bye. Bye.